The other is Chagwe. I'm done with that. I've not been to Chagwe. This is my first time too. You never been to Chagwe? No. Oh, it's a beauty. I've always heard about the Camp David and it's a really beauty. It took me 33 years to erect it. To make it. It's an ecological wonder. Now these days when you talk about environment, sometimes I laugh. You know what you're talking about. I know what I'm talking about. And you don't know what you are really faced with. Nti ense chuse. Oh, kadongo yangu mujeko. Mwatandise dokola ebitu byamu. Mara kumbula temara gantandika kumubuli. We want it natural way. Yeah, natural. Nkuba kati mukama atwadde mu nkuba. Nti kati nze yes. Nimutunulira ningena mpula ninkamujja. Omunga nti wali tokamalanga. Ebbanga lyonna yakafuulanga kya bulambuzi. Yeah. Camp David. Jeno naye Camp David one yetabula nayo gyeri. Jeri najimala najikola n'enjisiba gundi. Manyi nasooka n'enjisiba sengenge. Ono wa bulijjo gwe basiba. Naye era nga babba. Bayita wansi. Kati nembagulira akatimba. Ani oyo atatya kubba wa Jeno? Yo tobibabuulira Jeno. Naye kiro obeera Jeno. Obeera Jeno wonna. Nga wefasi. Babba olina kwekuuma. Abantu b'omukyalo bw'ojja mu area ng'eno. That is what you expect. Kati nga nebase wano. Ojja genda deep inside there. Ojja kusanga oli ajja atemetto. Nga avudde mitala. Tojja keera ogende otandika okutambula nti bano baatemyewo ettooke. Kati kyova weesiba. Kitundu kyonna okisibako. Enoomanya talina wajja kuyita. Kati ng'ekyagwe kyekifo ky'osanga 200 acres nga nsibe. Ewuwo? Wasibe. 200 acres zonna nazisiba. Ate package eragawa. That's a lot. Aya tu. Bana banga bana ntoro birakuno. Babeera mu US. Waliwo abalala abagona eyo bati. Abakulu bali mu US. Oh yeah. Bali bameka jena abakulu abali. Twogera baana. Waliwo omunya eyakyala wanandekera gundi ye album ntakukulaga kona yali omuyika. Naye babeereyo naye bensuubira okujja. When I'm gone. Wakati nafiirwa mukwano gwange kagugube. Twaliza akamala obukulabagana nali mugamba kiwaliwo ekintu nga sendina y'ebbanka eri concern. Kiye nja kukulaba. Ogenda okulanga bombi. Wakati ebyo tukolera ntuyinza kumanya when you go. We're taking over. So this it looks a virgin land. Very virgin. What is ndaba kulimako? Nti mbadde ndima gye ntabaala naye nga nkuuma bukuuma era nayo nsibe. Wano wabadde wawo Jeno okumala ebbanga ddene. Okuva 89. That's when I started here. Kati bwe twalinga tulwana nga tuli mu kibira omwo nga munnyogoga nnyo. Kati navangayo n'enzija okufuna kasana nga mpumula ku lwazi olwo lwegambye okuli omweso. So after the war, this will be my end, and this is going to be my end. Right here. Not in Chagwe, not anywhere. Here. Why do you choose this as your resting area? Kanyanja ujiraba. Ebagita Lake Wamala. Enyanja enene mu Buganda yaffe. Kati nze nzaalibwa ate emabega eri emitiana ewaffe naye ffe ku nnyanja eyo kutwakulira enva nga tetuva mu maato naye twavanga ku weekend ne tujja ne tuyamba ku butimba ne batuwa emmamba ngege kale nembeera ne memories nti bwe manga nebase awo wansi w'omuyembe ogwo emiti egyo kisikiza egyo miyagi toyinza kumanya guyinza okuba gwina emyaka 4
guno gwe omuyagi besigula banga ogija ddagala eyo ntija ddagala abaganda baginako eddagala so enjuba eva wali era nebifaananyi byayo njikubanga evaayo ate negwa njagala nti enjakako ng'evaayo ate nensibula ng'ekolaki ng'egoloba egyo na wishful thinking kubanga tutya nnyo okufa olowooza nti ndigenda siridda kale kankole maaka nkira bwe banziika enjuba bwegwa enjakako bwe bevaayo enjakako oleme kuzikira sizikira Kasirye Gwanga tazikira obutazikira butandise kati mu bukulu oba ne mu buto obwo jeno wali tozikiranga nze obuto bwange okuva mu buto nange neewuunya essomero lyange muliiseeko awo emityana mulaba ekyaki ennene enamukozi eyo gundi yagizimbye ono bagenda mutikkira oba bamutikidde kazimba yazimbi naye eri yennyini yasooka mulwambatiriza eyo yavaawo naye essomero nasomera primary okuva mu primary 1B paka tukola P7 neŋŋenda so this is my home nti nebaza Mukama nagenda nga ndi mwana muto okutoba n'ensi nentoba nayo nenvaayo ng'ate abantu bange ekitundu kyange nkiweesa ekitiibwa basanyuka nnyo twawuliranga edda eri radio Uganda nga bagamba bakubanga olimba bannamubende tulina okweyagala bannamubende ng'okyali gavana w'emubende oya nagendayo ne bansesa oyo kulembera abantu bakiyita nti kyamuzanyo gavana ebiseera bye yalinga chairman wa district nga bamuyita chairman nembaga temupita chairman Gabbia Gabbia waliwo Bia gwe batunda nga bamuyita chairman mbaga nti anze ndi governor, I'm governing you and I'm here for 5 years then I'll go kati nimbatandika nenkola mechanization of agriculture tukola amakubo ekikulu nkye nakola Mbende communication and agriculture because olina okuba n'emmere naye ate okugitwala ogitunda weetaaga amakubo ate bw'oba n'emmere tolwala abantu tebalwala era ffe tetwalwala kubanga twalinanga ki emmere so nze manifesto yange zino ze bakola nze mwalimu ebintu ebyo nzize kubayamba communication n'emmere ebyaherese bwe munaaba n'emmere temujja kulwala communication bwe munaalima emmere mujja kuba n'amakubo musobole ogitunda kyekyo kati bibiri ebyo mujja byekolera and that's what I did nabawa mechanization unit and I believe in tractors. I've seen one there n'ebikumbi mbirabye nga nzije yes bw'oba tolina tractor kasita mwambadde gambo ojja kulaba how we do it with tractors ogeze kati ono wagundi wankungu okiraba agemavundike nti bwasima ettaka lino gundi ye wekoma yingira wansi tagenze wansi kati bw'anaasimba kasooli gw'onoosimba wano ndi ku experiment agenda kuba wankungu oyo ali awo wa tractor wajja kubaawo enjawulo wakati wa definitely yenjawulo gyenjagala okulaga abantu nti kuba mbagamba Museveni badde mugamba bulijjo nti weyogera modernization of agriculture namugamba nga ndi Mubende twalina semina ejjinja nemuga excuse me bw'ogamba nti you are going to modernize agriculture nze ndabanga gwayogera ekintu at present omuntu agamba nti nga bwe tuli ejjinja wano sio agamba nti ajja kugenda e Kampala by modern means. From Jinja to Kampala modern means. Enkera n'omusanga ng'ali wano we bakubiddaani ono wefudisi bayitawo njeru. Yes, njeru ng'ali njeru kyogenda wanti Kampala ye modern means eyo gy'otambula ku bigere kati naawe eyo modern gundi gy'oyogerako nga mugamba
Maso ku maso. Maso ku maso era yali Lwendeire. Why alagawa Lwendeire? Abe Lwendeire. Hey. We twagenda ku break na gama. Nimwe yisa always right. We ayogera modern gun. Tomala gogera bintu nga tobitadde muki. Kati nze ngamba tractor experimenting jina. Oli ajja kunkanya. Wali olunendo balaga. Namwe mutegeere nti bwe njogera tractor gano muntu wa bulijjo. Eyo tractor kasoli agenda okuvaawo tujja mu comparing n'anaavaawo. Tractor yalima tulengera eri wonna ettaka. Jeno wano wagambe gana kusimbawo kasoli. Kisinzira wano waliwo nja kulondako n'obumonde n'olwokuba nawanene katukyali olw'enkuba naye olwedino wonna wafaanangawo tractor eddamu omulundi ki gumu naye kati tulondako bw'obanga olina ekintu kinene olondako kyoyagala kanaabe butambala bazza abavubuka mikwano gyange baagala kujja kulima ntangawuzi nabagambye njabbawayo eka 3 balime entangawuzi nga njiga Banga weligwako nawe otandika kyekwatira abuzamu ubazije baliwa uzimeze ekekeza bakoma muti ate luli wagwa kati nange nabitandise naye natandise mwanjigiriza. Yes, that's great. Nga bafunamu ntandikwa expanse ya bunene kijeno wano wetuli ttaka Rwanda balika maaso paka gye gakoma. The whole thing is 170 acres. 170. Sure. Kino kyalo kiramba. Ya wanene. Wanene. Bino malo kulengera ki. Otokoma eno. Tuchakkirira ne jeno yika 17 simanyi watu natambulako ne yikeze kana zitya naye nga wanene ddala nga buyinza okukirowoozaako ku sayidi eneze mu bitundu eby'ebusujju gye tuli. Era batwelinde busujju mu kulima batwelinde. Bwabeera gavana wene Mubende watukiza nnyo enteekateeka ya tractor erima nga balimisa tractor ate nga bo bagula mafuta basasula n'emitwalo 4 maintenance nga nze njekolera nga district chairman gavana ne bakola bulungi nnyo bonna era bakyakijjukira ekyo. But challenge eriwo kintu kyewakola jeno tetulina gye tukiraba walala. This was yali initiative yongo omuntu bane government yalinamu omukolo. Oh yange government kyakolagana kuna government kunyambako nga nkola nakolanga kubanga nalina gu mission yali yakaguta yaŋŋamba tukuswaza. Simple as that. So I had to do something spectacular nti abantu nibala nti abamagye bati bakola ki bakole bintu nti even today yabo chawula kanya Kasirye Gwanga. Oyogedde ku magye Egypt Gwanga ly'amaanyi mu magye bakoze bintu bingi bakabangula entalo meka mizi yali yabakubba ennaku 6 ng'ombululawo neri Gwanga lisinga amaanyi mu Africa. Gwolowooza wano bayinza okulwanira wano Egypt ensirize ezibagoba wetuba tulowooza military buli kimu tukiteeka into contention si byakulwanyisa byokka wekweka ezioka zibaluma. naye bwe tudda ku nsonga y'amagye londi y'amagye mu kukola emirimu okuzimba eggwanga baabakwasa nazi olw'okulemererwa kw'abakulembeze bano abawansi kati nats bagibuleminga zinasooka okuzuula problem era byali mu mawulire. nats yo yalina advisory kulagirira abantu kino kikole bwoti kati gavumenti yo nesalawo ebawe bagabe naki n'ebintu kati baba nats era olw'okuba nabo be bano basiore gundi omuntu nga toyinza genda n'omuwe mwanyi ebikolo 300 nga tamaze kati oyinza okujja n'ombuuza temwanyi ogenda zisimba zenkuwa nja kulaga naawe ovaawo ng'omanyi nti omuntu alina waagenda okusimba ki naye kati gwe n'omuwe mwanyi 300 n'omutunuulira alina ensiko agenda atema ekisagazi ayanjale asimbe mwanyi nga tezikaze
project ngegudde echatta project kugamba abantu bano ebintu babibamira inze aba abantu b'embende kati olabanga emigga zena bagamba ntiwali ajja kujja kukola migga gino mukenyini mwembeerayo bali abantu bemugamba tebabatwalira bbanga babatwalira bbanga nga bali mu kalulu mufungize tukole ki emigga naye nja kubawangayo ku supu temulya nnyama tunakola omugga bonna mumanya nti eriyo ennyama twakola emigga walekiraga abantu nga balina motivation tubeerawo nebeeranga gundi oba omulinga bali ku pate abantu baleta n'ebintu ne batunda abembalingi abantu bakola bamanyi nti wali bajja kulya ekyemisana abakyala baabwe ne bajja ne bafumba emmere ne balya ennyama ne baga nti tukoze ekintu kyaffe ne tulyoka tugamba injiniya tumaze wano leeta ebigoma leeta maramu oguno tugumaze waliwo omugga ekkubo lyetwakola natema kitoogo nga ogumuyise mu nyanzi saidi eyekitenga natema nenkola wekkubo nga gavumenti tekirimu bantu nkola ya bulungi bwansi temanyina kukimanya nti yeetagisaawo naye nze buyekera bwanzijukiza kuba nasallangawo tuddeko ko mu nnaku zo ez'obuyekera uli ettaka ttaka onyumirwa okulima tambula mu gold ttaka likka bulungi enkuba yatonye fakita weyayise iringa carpet mwana wa kamera olaba bwezigonda bwali olabeka ennimiro ng'ettaka ligonda bwe jja n'atambula akaga tractor ng'omulaalo bwanyumirwa ente ze gw'onyumirwa wano nange wano bwe ntunula bwenti mbala nabaze dda nti mu May school fees ogenda kuŋŋamba sente wajja kuba wakungula kaweekali niwana banga tannabakala kwono omuto kuba tugenda muli mu mitendera kwoyo omuto temayo baagala okwokya temayo lolenga 5 batwale e Kampala school fees tate school fees bannange obadde osuubira zijjawa awowoolera gena mu nnimiro enkola yo yakujjukiza abantu kulima naye nakumulaga ki ekivaamu kati gwe bujja n'olaba lifestyle yange gyembeeramu omuntu abeera mu Kampala simumanyi gwe tewegomba ali Kampala talina kyalina kiki kakayumba ke kalimu olinga ayingidde mu Sheraton buli kamu konna kenjagala weekali fridge eri omwo buli kimu kyoyagala weekiri mu kyalo eno mu kyalo tojja kunsanga ngenda kusula mu mpitira twi amazzi gange era nga nawe bwolina water system e Kampala neyange enyumba gyayogerako jeno ya round eringa kasiisira bisenge bibiri naye nga yazimbibwa n'amataffaali then buli kimu zinene nga gyenkulaze zipulaningira mpola biseera ebijja si zonna eno muvuddemu meka nti bwekiti architecture wanazimba ki yayo yayinza okukola ebisenge ezo ziizo komaala si zonna endala ojja kulaba nga mu myaka egi ng'eyimiridde nga tofumiza sente zagenda kuleekaana tukyatambula tukkirira tulengera eri waliwo gye bookeza ndowooza yagaba biki lulinga bali ate bali eri akati mwene famu sibe nga bwogiraba komera nga bwegenda kati awo wansi awo kati awo omulimi etegese awo kakati ndowooza bulowooza bali abasimba nsuubirawo omusiri gwa lumondo omunene ate waliwo gundi y'emiyembe mulimu emiyembe gino eminene egibalima n'emicungwa sagala genda mu supermarket gula miyembe oba gino egyokubigaali oyagala nga guva ku faamu yo wange n'omutima gwange ettooke lyange abantu abalala banno tebakola bintu bwe biti lwaki tobabuulira bajje no banno bagenda batuuze abantu bali mu byabwe njamu kuyigiriza okumajjaga nti owaayi ze nsobola bintu byange Dubai nenkola miliyoni za 3 mu myezi ebiri entaire nga muleeta eno
nena atamanya kati nga kino ekiguddewo kijja mu affectinga ekya coronavirus. Exactly. Kati nga abasuubuzi abadde basuubula China sigambye wali nti ebintu byabwe ebimu biyinza okuba babipakira badde balinda bijja binatuuka ddi naye nti omulimu ki ekigenda okuntuukako bakaaba enzige siyinza zigana bwe ziba zize era zinaalya emiti nezikkuta ate zijja kuzaalira omwo bwe zinaazaala amagi gajja kufa gaagala wookya nga desert. So ebyo byonna byonna tubyetegekera naye nga beera ng'olina naawe bwozukka kati ng'olunaku bwe lwakedde nakedde nnyo olwokuba mbasula ennamaze dde okwetayo kuba okeera n'olaba wano weetaaga kino wano weetaaga kino wano tukolewo bwetti wano tukolewo bwetti kati ng'ogwo omuddo ebyo bisubi obirekamu ennyaanya enva olina wujja ebisubi wonna tolimaawo kitegeeza buli kiri wano kiri by design. olaba innovate ogundi ku CNN ono Dangote owe Nigeria ngena nembalaba innovate the young ones bali computer biki ebyo let me innovate in agriculture era ngenda kufuna gundi bajja kunterako Facebook afunye n'akasimu akalungi jeno badde toli ku Facebook ebbanga lino lyonna ngambirumbako ki tukalaba kano waliwo yakangulidde naye sinabakayiga kaka smartphone Samsung ekapyo ka mulembe kalungi naye bwe naakayiga kati badde okyalina kamapesa kano badde nyiga gy'olina yo amapesa gyeri iPhone naye kati nagisudde kati njagala kali ku mulembe. Yes. Twetuninga ye Jeno Kasirye Gwanga omulwanyi Namige Jeno tubate tunyonyose gwe kujjako ng'otubulidde ebyokulwana piganaje era wano watugambye wano nti waliwo abantu abazikibwawo nabazikawo we bali kino ky'oyinza ayinza kunyumiza ki ebyokulwana naye okujjawo ng'akulimba mu time eringa gavuga okay oluvannyuma ojjukira nojjukira naye ate omujjukiro yafa oli omulambo tegwalabika kati nga zino entalo ezaffe ez'ebweru tebaleka mirambo gyabwe naye kati ngaffe omutalo olwo kati nga tunaamutwalawo era kaveera kukola bakabulaaka ako tegaziise bantu kitalo mu biseera ebyakazigizigi ate kavunda bana abamu bwe muzise masanduuko nze gwe naziika mu kaveera tugenda muziikula yenna mulamba. Are you sure? Mu biseera ebyobuyekera kaveera omuntu waziika Jeno batugamba nasomako bakukwata ne bakusibira maluku mbale bakujja ne bakutwala e Tanzania byate nga batukubirira mayina ali mu UA Uganda Army wali mulwanyi wa Amini sali mulwanyi wa Amini nali wa majeg Amini yali afuga ekiseera ekyo ne waliwo kibayita Uganda Army era nze benayingira maje sayingira maje ga Amini ebyo bigammo mubireeta ya maje ga Amini yadde mu maje ga Museveni tewali muntu abeera nannyini maje tegabeera na muntu tulaba wana abantu bagamba maje ga muntu zammwe webeererewo beera mu kola kyebi bigira maje ga gundi agazimba ati kati yaba yaleta nagamba obukyayi kati nga kino kyolaba nti obukyayi obwo abantu abasigalawo balina okuba ku reference point kuba kiwumuliza maje ga Amini kati oyinza okuŋŋa nti baali basajja ba Amini naye nze saakola maje wano mu Central Region nakola mu West Nile naye ku mulembe gwa Amini nga yafuga nga yafuga mu Uganda Army nali mu West Nile Kifaru Mechanized Chewy Regiment gye twaberanga eyo. Jeno gwe ng'okola ki ennyo mu maje omwo? Nakuba mizinga nasobola kusomesa map nga ndi instructor bwe navaamu nengenda mu mizinga long range kubira wala nga sikulaba ensonyi zinkwata saagala kukulaba nga wakutta tokuba wakumpi nkuba ng'oli wala. Yeah, I can shoot you from anywhere and do, and I can shoot anything I want. And target yenyini n'ogikuba. Yanti wano bozanya, teka dinaku bano bazanya buzanyi kuba computer zikola. GPS.
Ekitegeeza mu ebyammwe byali bizibu. Campus degrees ezo za meuzi pima director eri terera ebyo naye ngera tubikola. Jeno tutwale ku lugendo olw'okusoma manyi of course wasoma wa teno yingira oti amaje. Nze nasomera hano Mityana primary 66 netukola P7 fe twasooka bakyusa ngaira curriculum gyolaba gye baleekaanira. Curriculum yakyusa education system eyasooka. I was one of the people. Twakola P7 netukola n'aba junior 2 baatugatta. Nze nazaalibwa nga nina amagezi nayita mu first grade. First grade mu kiseera ekyo nga gwosobola okugenda mu ssomero erya gavumenti. Kati nze nawa Kibuli kubanga essomero ly'Ekibuli lyazimbibwa bazungu b'Amerika abo badungi lirina buli kimu. Kati muganda wange oyo gwe batta naye gye yasomera. Kale bwe yajjanga okuwumula n'anyumya bazungu babasomesa balya bulungi bambala sapatu nonga bitamanyi mu kyalo sapatu kagere kali ku ttaka nga tufagira baga ko sapatu. Muganda wange yakoma mu kyalo n'abanyumize. Yakomawo neyambala ku ngoye ze yadde zikutuuka saati emikono gikomeno naye ng'esaati tetron eribira bakulabye ogenda noba tolina kyogenda kukola mu tawuni ng'era ojambala n'ogenda bakulabye. So kyanjagaza essomero ne bampa 1967 okuva mu kyalo eno n'ogenda e Kampala Ekibuli mu ssomero ly'abazungu wayita bulungi. Eri nga tumala gagendayo era n'abalala bonna bali mu group yange era ne bogenda Ekibuli ku lubaawo lwabwe aba distinguished people ja kusanko Kasirye Gwanga. Tuliko batono akabaawo ako okukatuukako obuuzanga basoma eringa wall of fame. Wall of fame. Ne bonoogenda Mityana essomero lya myaka 12 13 kati era balina olubaawo the distinguished Kasirye Gwanga kwali. Gena mu America college esinga okuba buli muntu gy'amanya nti bw'oyitayo omaze the Apex Leavenworth balina wall of fame Kasirye Gwanga. Leavenworth Military College. Kasirye Gwanga wall of fame ekifaananyi kye nga nkutunuulidde. I'm speaking to someone powerful. Very. I'm a honorary citizen of the United States of America. Bw'ova mu college eyo when you graduate mu state bagita Kansas naye balina amasaza. Kati eyo college Leavenworth eri mu ssaza gye bayita Leavenworth County. Kati the moment you graduate from there obeera honorary citizen of Leavenworth County. Kino olwaliro bwe nfunye sente zange sijja kugenda ate mugende oba Minnesota oba Massachusetts oba Boston ne bakwatirayo. Oli honorary citizen wa county eyo. Oli mutuuze waayo. Wasaze eyo. Sa America yonna. Naye wano enkizo gye nkusingako nti bwe naagenda wali okufuna visa bwe bambuuza nti ogenda kukola ki nti ngenda waffe Leavenworth. Ndi mutuuze weeri nawe kiina kuliko lyako alo oli mutuuze wa America. Ndi mutuuze genda waffe ombuuzaako ki. That's great. Jeno okuyingira amagye kyali kirooto ky'okuva ku ntandikwa. Bwavu muganda wange yagasookamu ye n'agenda ku nnyonyi. Kati nemulaba nga bavuga waliwo let guweddeko brigadier general guweddeko era bamuzaalanga awo Busundu kumpi n'ewaffe. Ye kyamwagalisa nnyo ye n'ayingira 1968. Kati naye bwe namulaba naye ate n'obwava awaka nga tuli baavu taata nga atawaana nnyo ate nga wakyaliyo bannanga emabega babiri nti esidda mu bwavu. Ninyingira mu magye era saamugamba yategeera ndi munda. Ku myaka emeka Jeno? 2. Kati 20 n'oyingira amagye. Exactly. Kati wayingirira side w'okutandika ku training.
awo bombo twakola training bitwama ne batugaba munose nenga kolle dena wa Tanzania ne batulumba sibe batulumba passe ba Uganda balumba ne tutandikira ukantu katono bwe kati ne mpuli abalunyumya nanyumya kino nanyumya kiri sina tayi ne tukuba nzalwana paka Kampala wali mu lutalo olwakagera lutalo lwa Tanzania lunkugamba yes nzatandika okulwana nabo batujje waggulu anti emizinga ne batuleeta ntandika okulwana emutukula minziro oyo nga tukuba minziro basinze tukubagana ne bawagula ne tujja tuyise mu kyotero omwo tuzze Masaka luze paka Kampala Ndali msalena wala baduka babanga abale bomunosi baduka batugamba amaje ge mwalimu gaina ensebize gakola batemwagoberera bulungi biragiro byali bibawereddwa ensonga ki Tanzania oyayogere yakugamba njagala oba yali dawa okumanya ennwana gye twalwanamu aliukawo amastori leo banyumiza natulawo nanyumya nga alingeno Kampala alingiza. I don't like those stories za kisiru kati nga bajja ne bazanya no witka yaje ne bazanya no mu ya mbamini yes bagamba mbamini atekanga ebibumba by'abantu mu fridge kugana uli ebintu ebyekisiru ebyogerwa abantu abali awo ebibumba amini ali ebibumba by'abantu nga byagaza short batu wangula ne batutwala Tanzania nze bantwala ku Indian Ocean ng'omusibe prisoners of war fenna twali bangi batugaba magundi aba Air Force babasibira lwa mulumba awo ebukoba then waberawo group ya Tabora ne waberawo group yange Tanga ku Indian Ocean ne waberawo ne group ya Dodoma ne tubeereyo ne byonna byowulira amajegano gafulo gonona abanaba abakombozi abave Tanzania bebayo nona bebakole ebintu ebikolobero kugamba byonna babiteeka nti kwamini yanze bibogera nti amajegamini gakolanga kino gakolanga kiri nedda bano betwakuba bano era nze ekyabankubisa obulungi kutta muganda wange bamalanga takyenoonero so betwawulira amajegamini bakwata abakazi byemuwulira ku majegamini nkyogera nga nkutunula mu kamera buli ayogera nti omusajja wa Amini yakwatanga abakazi oba yakola ekiko ambuulire yalabako omusajja wa Amini ng'atambula mu kyalo ng'alina emmundu aveeyo ne bitwabanga tutambudde ng'ovudde bakuwadde paasi tutambulira mu baasi batuwa baasi warandi ate olina okwambala obulungi n'otuuka mu kitundu nze nali majegamini twalina discipline waliwo aba state research era kati nga bwolaba safe house kati wamajo agabulijjo safe house agimanyiko talina kyagimanyiko naye zalingawo naye byonna byonna era nga bwegambye mmwe magoma gavugira aliwo olwali bwe tuvaako onoolaba n'atugamba bajja twogerera ebikankana abantu babula biboogera kyovola twali abo twalala ebbanga abo twalala ebbanga batwala ebbanga ninze Kasirye Gwanga timba nkufaako kuba kati guno omulembe oguliwo yadde mu gavumenti tolaba Bashir ono wa Sudan alwa bagala mutwala mu Hague walaba olutalo lw'eddafu Anderson Cooper omumanyi CNN wamulaba nga babagoba embiro baali babatwala nkakaaba drive those are real journalists who understand naye Bashir alwa kati buli leader yenna kati ku gundi eno anaakola ebintu ebitali mu magezi tajja mu bukadde tajja kusanya lwaki olowooza President Museveni yeyisanga bweyisi byebakola byonna ku balida abalala byaliwadde laba ekiri wano e Rwanda waliwo munnamawulire munnamu oteeka okuba nti omumanyi namulabye aba South Africa bamutaddeko very young
era Kagame oyo namugamba ku byensalo zino. Kagame nzi mukwano gwange bulungi nnyo. Mwemanyi bulungi. Kagame. Kagame yanzira 11 months bwe navaayo. Mu kusoma. Naye teyamala kubanga olutalo lwalikoze eki? Lutabuse n'avaayo halfway. Naye kugamba bwe baggala borders nga bwe mutubuuza era mwabamawe. Era nabagamba nti oyo ne Museveni batuzanyira ku bwongo. Kati Kagame oggala border ng'abantu bali eno. Kati nze mu family yange nze nno Munyarwanda. Mwanyinaze omulongo Nakatu yazaala mu Munyarwanda pure. Kati gwe ogenda kumugamba. Ali eno neeri. Nasimbyayo nti namunyiigira yatta Kalegea. Patrick. Wabyogere ku radio. That's a hard statement. Hard statement what? You kill. You are not supposed to kill. Who are you to kill? Ku nsi kuno nze ndabye abatta. Kugwami bagamba okutta nkumanyi kwaliwo. Naye ate yali yatta bulala. Embozi si wanze ku byakulima byonna nkomyawo nkusuliddeko naye onkoze bubyo ndese mufumu amini yatta naye nzitayo yali yanjawo awo nonna tugenda kubawo mmere olaba weza bwefaanana nungi kati abantu bajoonoona. Jeno katono nnyo ate oyingira otya amagye ga mwami Museveni? Museveni namujoyininga kati waliwo omusajja bamuyita Kayira yafa Andrew Kayira. Kati bo bweba ng'olutalo luno luwedde olw'okutugoba mu pawa kufuza Amini bagenda mu byabwe twabiwuliranga eyo nga battiŋŋana tuluwula ku BBC simanyi UNRF whatever bajjako luleeni bamunga ntubaga nti yagenze nezireetawo binaayisa n'abeerako ne bamuggyako kyo yagenze naye binaayisa tumwagalako ekintu kimu eyatuggyayo Tanzania ng'abasibe yakaayana n'agamba nti bannayuganda babaleete babasibirewa mu Uganda kyetukolera naye era nga tuli basibe bagira ku biroole twajja okuva Tanzania bateeka ku mmeri batunga kuva Tanga ne tusooka Dar es Salaam waliwo ekkomera bayita Mukongwa batusuze omwo enkeera Nyerere najja ku kitebe ky'amakomera Dar es Salaam we yatwadressinga sasa mira wachia huru mwene nyumbani mkae salama. Bananga bamekeza tutadde nembaga musiwala ki Nyerere ali wano Tanzania tudda Uganda bagenda kutusiba ti gwe buli kimu ekikyo kiraba mu bubi nembaga nti kale batera kutweni kumanya Tabora Dodoma tuto Mwanza Red Cross eyo muji wange ekitiibwa bantu kugamba they are gaining batulabira nnyo twatuukawo era nga baliize nga batubala Tanzania twafiirayo bangi Tanga wafaayo baali babiri Dodoma tewafaayo Lwamulumba ndoza wafaayo jena twafa nnyo naye wano mu Uganda amagye ga Amini ba prisoners obo baafiira abangi naye abantu bakimanya abali Amini amaze okuvaako ate olwo yagenda olufe batigomya ffe batujje Tanzania bwe batuusa bwe twatuuka wali Jinja ebbeeri etuuse nga machine gun ziri bweziti zirinze mmwe neŋŋamba wano abaali bacacyanca ne babanzi bagenda tutta anti mwagaye batutadde kyoki basajja batulinde basajja bonna bandi Nyerere batera kutwina batubuga wali ekkomera lirimbaaliyo
batusokeza naye nga wafunda era ne batwawulamu ne babaleeta ekirinnya abalala luzira ne tubeeramu 8 awo twayingira wano 8 mu June. Kati awo ng'ebyokulonda tubuulira abagenyi abajja batubuulira kyekiyekwe mulyako nti banaatuta bali mu byabufuzi byabwe tandika nti mulowooza mwana wange ti dipi y'amaanyi temuli sure nti kati nzire enyuma walino ku nnovu yange nembagamba abo abatalina mundu dipi ene mundu mukalu ka 8 ekikinana nga nimukomera nembaga byajoka nebambi bo bano manye kukomera eyo abantu balizanyisa kuba akalulu era batusibiramu kati banga balina ekigambo bajja bayimba egumire bagenda bayimba nobuze kitegeeza egumire ng'eibaale mayasi ejjinja ne bali betenta bagenda okudda maye abaana bano abasigino nga bakola bulwedio mubiri yaabwe nga tusobola okutega shotwave katugenda okuwulira nga muwanga ayisa etteeka tyanayogera ku byokulonda oba agamba myaka 5 ne sente mmeka mitwalo 5 nembaga viibyo nzenga siina naawopi yonna obote naawangulaawo ne batulumya enjala mukomera era abo bantu baafa nnyo twafuna obulwadde nga otandika okuddukana n'okusesema neddukana noofa kati nga baleeta zirole ne babatikkako emirambo jono nolaba nno nga babatwala bwe ate komera lya kalina 2 I can't talk about those things. Abantu tebamanya nti tulivaayo boto yayagala okututta nga atutusanjala kati ne tutandika okuwulira nga bagamba nti waliwo abalwana mu nsiko tubuuze baani abo nti waliwo omusajja Museveni waliwo n'omulala Kayiira nenzijukira nembagamba nti abo Museveni oyo be batumiranga nti be bajja ate bwe yajja be batusiba kubanga yali Minister of Defense Kayiira Minister of Interior bali mu government emu eri be batusiba oboolaba era nakimugamba bwe namusanga olwasooka Museveni ne be babasiba lagira babasibe mu abali abamini ati be bali mu buyinza ono wa defense Museveni oli wa Interior sayina batusiba bannaffe ne bafa ne Red Cross ne taking a note ne bateeka ku pressure kati lwali anti nga batulekanira bulekanyizi toka kwa mulango wenna ogenda ojugumira nga batutuuza kama nasikia jina yako toka bavuulira erinnya lyo Fuluma sikufuluma komera tukyali tuli munda mu boma komera ekirinya lyolabyeko njiraba wabweru kati nga basumulunga ono mukusaba sapuli tolaba nga asaba Katonda nga musibe omusiraamu entasubiiki eyo akacakacaka asubiiki obukristaayo Membe Maria ajude neme omukamalira nomugandi bulijjo nga tewamusabanga it's making a fun just for the sake of it. Yes, abantu bawo obulamu okuba wagundi moral time yatuuka nga omuntu ng'atuddawo ng'akaaba omuga musajja omukutakaba guma masajja waliwo gayingira niyakutuma ate olwo natuseka kati erinnya lyange
Kasirye nga waliwo ne Kasawuni. Kasawuni KASO SA then W naye nga wano zino soose KA ne SA kati nze nga ndi KASI kati basooka kusoma Kasawuli fuluma era nagamba nenga mama Mariyo ndeseeyo mukomera nensirika ngenda okuwula Kasirye ya tusumulula tujja ebweru naye nga wo gye tujja tambula kaisikalamu kali wano gye nandowooza sure nga mujja ebweru obulamu bwakyuka dda mumaze ebbanga lingi temuli na bantu bammwe ya twafuluma ebweru omusajja yatta bamuyitanga Kirunda Luwuliza minisita w'Obote mujjukira yayambadde kawunda suuti nagamba tunawachia uhuru kuna wenzienyu ndani ya polini huko kama mnataka mwende huko kama mnataka mkae nyumbani nemufuna amaso gafunika lonkinga we lock time n'omulaba nina akulaba nomulaba you idiot you are making a mistake of your life releasing Kasirye out yotta kati batera twali twetamiddwa nnyo ntuga nti Obote bamuseveni awe batusiba kale kanabo balwana leo nafuluma gane batta kudemu wankasiya akafawa mtanka sedde mukasa ukalisha tu kuba mmanyi aji nambuuza ogenda kukola kinenga siina nebateesa okunzimbira ekyuma kya kasooli kani imagine okuva maji okube kasooli kuba obuwunga that was an insult to you sure nga bakukakkanyiza nnyo nga sibo embeera Katonda Katonda wange twogera n'okwogera abantu balowooza nsaaga naye namugamba naye ddala kino kiwantu nze ngene kuba obuwunga ogamba Katonda tuzimba ekyuma ko naawo tuleeta abasajja kuva Lugazi basibe 3 phase naye nga n'empale egi ne ka t-shirt byofulumiddemu ekkomera bino babimpa bweru ne bukanva shoe mu bulamu nga byebyo bugagga byolina nobuzange nasanga esinga zonna ezimu nga bazikumya esigiri era nga nawunyanga ezimu kale nga mumalire ebisaba naye bye bamala kuuma tujja okusiba kuba nti ne bakatuna amala enkya kati nzirayo ekiro ekyo kayira ne balumba olubiri nalinywa caayi naye walingawo abaana nga tebanterekera ku mmere naye nga nze ngulamu akagaati kange nenkoma nenfumba caayi naye nani akatandika okulya bwe nti muwundu mashini gagagagaga tak omubiri gwonna ne buyiika ne bakuba amasasi mangi kati nze nga mpulira sawundi yaki ya machine gun mu dakiika 3 nali maze okutegeera nti akuba machine gun eyo talina kyagimanyiiko nga togirabyeko nga sigirabyeko wabula owulira engeri y'amasasi gye gavugamu machine gun tebagikubanga ayuza buyuza olwe
ebuguma omudumu guguma nejjami okuba kaka nebira nebe nawulira ng'ekaaba bukabi nga ekyalaani kanengezako baga nti temusanyuka abantu abo ebyo ababikosa tebabimanyi baga ki gwayagala ki sirika olwambe lwabalema tutambula jeno bwatulaga Kasooli bwatujumiza embeera y'olutalo. It's an interesting trek. Naffe tuli ku trek ne jeno Kasirye Gwanga. Yes. Now oluvanvu ensirika nti nga bansuza busuza kati sawa nga mwenda ogw'ekiro ng'olulayo akabundu ta nembaga nti abantu bamuvulula naye nga n'ebyokwogera mbimanyi nga manyi bagenda kutandika okutuyika kati ku makya nenyambala kulu ka t-shirt kali nali nkozezza kati omanyi kati nga ka t-shirt ngaako wokagira eno kakale no wansi ne watakola yes amazzi gaba gakome gakka yes kati nganze nkazinga ku balubu okiraba ebbugu munye ya balubu nerikaze no wansi simanyi embeera ogiraba kuyiiya olwa bino byali biguddewo nalwawo kajjayo nekakwata omuliro kati shati ko balubu nekookya koolina kokka yanenkambala nengena mugana ngo waliwo yatuulanga okunywa yali munyunga anywa omwenge gwe musanimulabaawo ebyagudde wabiwulidde naga nabiwulire naye tebiri mu magezi abakolera kiki lwagala kusaba emmantu ogera bwotyo wali yenzeeko ebbali olwo yaleze era papa sekulaba how I was doing naye ye yali kugundi nga ku base nakasongola nga training abantu ba helicopter gundi abo pilot aga nti ngogwe ndiwalera pa nemugandi ngenda kwewungirako kira ekyo olina okukola nemuleka nenzirayo gye nabeera ngaebirungu bya ntesaidi ntuukayo era nga okusasamala okuliwo abantu bonna nga bali mu ddukatuka nentuukawo nensirika mu compound kati nga simanyi kyengenda kukola nebukya kati kwolwo olweggulo nze nga simanyi ne bamukima ewuwe yabeeranga awandege yalina mukwano gwono Kato yafanawo yita ojja okumunyeenya Kato Kato yajja n'amulabula n'amuga nti wewenjiremu ye nga amaze obiwulira nga nange era yalinga nze ngata bamukima nga bamunoonyeza kino kubabulira wendi yali amanyi wendi abamagye bennyini bakola nabo bamugamba muto waliwo aluwa era omusajja yamutte yamutwala bamuyita ageta Meja ageta agaana okwogera nga bamukubanga bamutta n'omulambo tetwagulaba awo neŋŋamba nti mesta ekirungi twaziika emmundu abatanzania nga batuwangudde amagero nenzikula nenfunayo oteyali kyekika kya eke zasooka ameni zali asoose okulira baziyitanga faayi nenfunayo nevuneri zange ne pisto n'amasasi naye nga simajje endaga nagenga wizikula buzikuzi gye mwali mubikwesa nentambula ng'otambula mukungujjo to revenge no nga njagala kusobola kujoininga bano abali mu nsiko
nagomba kayira nda omusajja n'ebirevu buyanda balinanga alika awe bulenga awe namusanga kayira agamba nti yeggwe Kasirye Gwanga namugaya Gwanga ze yandu kayira konze mwakubye olubiri mwade mugenda kufuna iki oyogera n'omukulembeze w'abayekera bwotyo idiot gwe bashi when nga tuli mu danger gundi situation obulamu bwo sifayo kitiibwa kyo nze nfa ku bulamu bwange ebyo bitiibwa byambala bwambazi wano I care about for this so much kati mubuuza mwafunyemu kati mugana wange bamuse kisiwe ekyo mwekitange kungamba bagamba nti okumanyi mota baleeseka mota 60mm nti ntandika omusomesa oh god nenga from flying pan to fire bano bentuusemba ebyaddiye story gyobisoma they messed up nadduka obukoko bwange buno manyi bagamba kutoya nange njagala kuzinga kinjikubiske omutoya ngayo okutandikana bungi bizabu kati buno tugenda okusiba ekisangulika kalitunsi oli gwolengera wonna wali saidi omusajja kalitunsi okusala kati twagala okusiba then twetoloola senyingi kati nga tubuta nga busula omwo ebimba byazo bijja kubeera eri wansi jabbula namumala nemubuta ne butambula waliwo omusajja e Tanzania alina emitwalo nga 10 ezenkoko zino aye tulina kyofiirwa ate bujja omuddo obwolaba waliwo gwe nali mpadde ankolere gundi eyo nanziba $1,700,000 nangambako olumuntu eggulu lyabukubye atakulaga yadde ningamba era tekuba bwange naye yali muwala wa muganda wange nimuleka yagalinyererazo era kati takyali kiraba birundi mbadde nasemba dobbira badda enkumbi nanomusenyi katukola naye ikola ebyanjala eno yibadde egira ekola zigundi zolaba kati erina akantu kano beeringi zaayo zayise obusende bubadde bukyakola ki kyaganya naye kulina okufuna eddere musamba kati bali mu kusaawa basaayisa eri endala kusaabe wati this is a fortune journey this is a fortune one nettaka na buli kimu nze okuba etwakata gundi gavumenti nze nakayana nabo nimbaga nti kukola bizinesi obamu kulima kukumanyi nkigenda mu nebakola bizinesi kayanja yasooka okuleeta sola okuzisuubuza abantu kayanja kikyatakoze mu bya bizinesi ye muntu wa bizinesi n'ebyokulima bigendamu naye nsi nnyo ebyokulima tulimu nnyo nze musajja awaza naye gundi waliwo kawagga naye kawagga mukyala we yateekamu amaani Samu kawagga yalima yoyo naye abalala manyi abakyala bano balina nnyo influence ku basajja
nti babagana katogenda mbyo kulima tokufaako ki ate ono bwetugenda kati ngabo amanyi nti bwanaaleeta ebintu okubeebweru omwamu ayinza okukola ki ogenda nagira namuterayo akabiga yes nebiyitawo akati ayinza mukkiriza kugenda mu bino byakumutwala mu nnimiro nedda ssebo kati ngaffe bisalirawo fetulima teekateeka nnungi jeneno ekintu ekyo njagala era mukimanye era nabawuliriza mwenna eno ensi y'abalimi ate ekintu kati ekiriwo mmere bana bagenda mbyo byonna tubyagala kati nga kompyuta naye era ne bwova ku kompyuta okwo oyagala kulya kati kozesa ntwali nja kozesa nnyo gundi kompyuta eno gavumenti tunakola kifa abalwana obanga ndijje nomulamba munsanze eno ndi mu nsiko saagala nsiko eno efiire bwereere naye mmwe mwagala kugenda kusuubula abalala byabakwatidde China ffe tunaabakolera ki all these years telling you oyo gobeera naye oyo ajo oyo Dr. Kalisa oyo wakugamba si mulimi naye bw'omutuluna nga bwafaanana yeetaaga nnyo kati ogenda mu nnimiro akozesezza emyaka gino 3 twayingira olowooza alina emyaka emeka naye mu myaka 3 egyo gwolaba oyo agikozesezza naye abantu abasinga baganya okukozesa eddembe bo bagamba tunaalya ddembe ate onoolya ddembe bulijjo ffe twakulaba tuwa emmere yabwereere toyinza kuŋŋamba nze kuba nze mbagendamu n'obatuukamu kati nga waliwo ekatwawo abookya ebyuma nga bali ku ddirisa limu naye nga abalala beetooloddewo bali mu mboozi naye bookya ddirisa kati banaavaawo nakyo ekyokutwala awaka so as excuse mugamba nti poverty tewali aleese poverty fano mu Buganda twakula tukola nze kitange teyangulira ku ngatto teyangulira ku mpale empanvu nagyegulira n'ebino ebyokulooda babateekamu bino kati mugenda bino ebya betting kakati iyo kronogundi ezze coronavirus muyitale bakabeza emeka empiira ate ebongereza banagiwera kinatwala bbanga giddemu bweginabeera emyezi 6 nga sente zibadde mu betting so what next ogenda kufanjala ojja kubeera okwo era weyongere ku kyawa ki gavumenti laba bano ab'obusente buno bukoyini zibajjalibwa ngambo ne mugaga kati sente zange koyini kati history yako genda obugobera mukazi yatandika obuntu obwo zino zi bitcoin ebyo nabalabi bakaaba ani yagamba okuddira sente oziteeke mu bintu sente zo zireke mu dola gy'omanyi mu ya Uganda gy'omanyi naye akati obuuzaani n'erinnya yennyini coin emu nti egula miliyoni gulamu bonds mu Bank of Uganda oba genda ku stock exchange in New York gula emigabo ng'oliswa nguze mu JP Morgan erigwa ddi ebadde Wells Fargo bank erigwa ddi yatandika 120 years ago naye gwe omuntu azze buzi akulimbalimba omuntu kuba batundira engoye kana akantu mentality yakusobola China Dubai ebyo byonna tubetunuulira mentality yammwe teri solid ku ground. You are Africans, you are forgetting where you come from. Look at the beauty, look at the land. You are in Chikubo. Baba yambe ne baba jako mu permanent mchasa. Bafuna ku mirembe. Bafunye ku mirembe. Nze namkwano jange ababeera mu benyamba. Lero munagenda wano mu Kiyembe nali simanyi nti bazimba ebizimbe babizimba otambula n'okka wansi ne wansi eri amaki amaduuka. I said what? Kati nali nkyalire nga bakozesa kando nembalaba nengalukadiro nembaga nmanyi nti kino ekintu kiyinza obbaziikamu ne batabajjamu for life. Muliro nga gukutte si muliro ekizimbe obyesiga ebyo bizimbe tebisiba nga biyiika. Yes. Gwe toyogera bwotyo Kasirye naye nambabuulira kituufu nze nfulumya n'okufuluma n'ogenda
naye lwaki wekukuma mu kantu eyo wansi gweomwana gwebazadde mu Buganda ddayeeko oba ofunye miliyoni 3 ogamba waka timunemire omusiri gwa lumonde okusooka naye gwe buli sente kati abadde abagira ebintu ababuukinga ebintu byabwe China nga bwe bamanyi olowooza